abatuuze ku byalo buli Antete Sagazi n'Ekisazi ku luguudo luva e Kampala okudda e Jinja balaajanidde gavumenti eziba ebinnya ebiri mu kitundu kyabwe ebiviiriddeko obubenje okweyongera n'abantu babakulugulamu obulamu. Abafuo balongosa ko ali Afrika tebatuusa kyokka ne bafa obuzibu. Babyogedde badde bagezaako okutaasa obulamu bw'abantu abadde batambulira ku boodabooda lolewe balombye ku ludda lwabwe ye batomeredde bwe maze ne bebakako omugoba waayo munnakenya n'abulawo. Atiwe watulera yavuddewa akoze ovakeeteki n'abeeri n'akuba akanyago owaboda ye abatali onanda byagalamu n'akuba akanyago twalyamu wati. Bano balabiddwako mu kiro nga babibwako poliisi okuva e Lugazi nga bajjayo abakyala bebakiddwako loole ebadde eva ku ludda lw'Ejjinya ng'edda e Kampala kyokka ne balinnyira mu fulegi ne bagudde nga badduka. Kwatidde mu mayembe ga piki kulikwogera ano ng'omusajja yali abalumiziddwa ku Lugazi TV Nakitunto ow'emasanafu mu Kisoni Namwanje Prosi nga baggiddwayo nga bali bubi ne batwalibwa mu ddwaliro e Kawolo okufuna obujjanjabi. Abasawo bakoze buli kimu okutaasa obulamu bukyuka amagulu gasensebuse. Tubadde tuva Jinja nga tudda Kampala mbadde ne sisita wange ne bulaza wange. Segirinya Frank abadde avuga bannyina ayogedde ku ngeri gye bafunyemu akabenje. Omupiira gw'omu maaso ne gugwa muwala nze piki n'enkanyuga eri enkanyuza eri kalina ne kasigala mu kkubo kati ndowooza basisita bange gwetulera we basanze bweti ne bakwata ne batwala kati ngenzo yimuka bwenti mbayita nga sibalaba gwegugobera omutwe gwa tulera gye gulaze tuuka mu maaso nga bali mu maaso wabula embeera emi gye babaddemu bawolezeddwa mu ddwaliro e Mulago. Tuze emisana wagudde akabenje abantu ne batuubulira embeera nga bweri mu kiseera kino era ne tulabadde emmotoka engeri abagoba baze ekibanguyira kye bakola. Bano bategeeza nti minisitiri y'ebyengulu yakola okuta oluguudo ne batabiwa okukola nsabala ebinnya byasigalawo ne basaba Wakiri bakomewo bazibe ebinnya. Tulina obuzibu tujjukidde poliisi tujjukidde DPC juzi muvubuka bamukobedde amanya talina lwakinnya kimu ekyo bakola kuta oluguudo batwekera ebinnya ava e Kampala yeebalama oludda luli n'addako kati bwe yali weebalamye owatwera ne basinkana n'owabbeera. Ebinnya biringa ebinnya eziva e Kampala ziyita ku lw'Ejjinja y'ab'Ejjinja kati ab'ebigere babula kugwa mu mwala era ssente ziraawo odduka misingi. Kansala w'era ekiwanuka asiba ekikwatako okuleeta ebyuma bazibe ebinnya kitaasa obulamu bw'abantu kubanga oluguudo luno bajja ne balusala nga tumanyi nti Mukama atuyambye bagenda lukuba ebiraka ebyo naye okuva lwe baasala wano tebaddangamu kukola luguudo luno. Kubira bakama baffe abavunanyizibwa ku nsonga y'ekkubo bafeeyo bajje bakuba ebiraka badde bakuba ebiraka abantu bali kufa baggwawo. Twongera okukubiriza badriver nti bannange muvuge n'obwegendereza mulekerawo okuyisa awatasaanidde n'okuyisiza. Mukazi Kivombe yakusakidde guno ku Bukedde TV.